Yesu ketandika butandisi bubala filimuzi ate natete atandika tugenda maaso mpolampola era bagamba nti Rafael Busula enanyini filimu eno ekyali ntandikwa omuli Sofia Namwanje ekyatandika butandisi egenda maaso Mbiru Akram Nalubega Fiona Trolikede Patu Waligo Fadi ku screen ate nga Mubiru Ismail nga ne kwali nnyo Trolekedde emanyikidwa agatusuza myoyo ekitundu ekyokubiri kitandika Namwanje Sofia nga yagiwandiika kakajjukira tugenda okukomekereza ekitundu kyaffe ekisooka ng'omuwala ono yali alandise okulekaani yebbinkanya ewaka atambula nga bazadde be tebamanye tukoma okulaba nga taata amuguddeko mu lusuku asalinkereza kaakati no kyonna ekyaliwo baddamu ne bakkanya ng'abaawaka kati atandise okuddamu palapalanya ayagala enkoko ye agitwale mu simanye maamirire wa muganda we yabadde enkoko emaze okubiika kati agala agitwale maamire ndiko kubika ono katanda ngasooka mbuuza enkoko eyo yamazeeyo dda amagi gonna enkoko yamazeeyo ddi amagi ago enkoko etandika okubiika zibiikira mwezi mulamba obulamu bwatunula ng'eyebuzabuza kati anaatera okuganda enkoko eyeebiikira kumukumu enkoko olunaku ebiika ejjere ojja kunsuna egundi ntundula mpola nga bw'omanya ebyekyalo omwezi tegusobola kuyita nga tewali nvunza gwerumye kaakati bamukkiriza enkoko agitwala emaamirire gy'ayagala webula yalina mukwano gwe oluvannyuma gwe batambulanga naye ogenda ku bisaawo okulaba abalenzi nga basamba emipiira manyi abaana b'obuwala mu kyalo bwe bakula bagenda nnyo ku kisaawo okulaba abasambi b'omupiira kati ennaku zino omwala ono yeebuzaabuza takyagala kugenda nammune ku byoki ku byogenda okulaba abasamba omupiira kati ono yeebuza ne lwaki ennaku zino weebuzaabuza ennaku zino tokyagala bwe gatugende mu katale kiki ate ng'ekyabatwalanga mu katale babe nga bafunayo emivumba egigendera ku biswayiri byabwe naye kano takyagala kugenda kukola ekyo waliwo ekimuleetera okwebuzaabuza kati yamugamba nze mukwano gwandibadde ombulira buli kyogenda maaso n'okuba nikyokola owulidde buli kyogenda maaso n'okuba nikyokola nze mukwano gwo wandibadde ng'ombuulirako naye olabika olina kyonkweka kikyotagala kumbuulira era bwe bamugamba banne ali luddawa aba agenze mu ttale nga ne lwe bagenda mu nku neyeefula musimanye agenze kuleka niyeetoolako yali agenze kwetoolako manyi kiro ezikuyitirirako obungi weetoolako efirimu egenda maaso kyatandika butandisi era tulaba ekitundu ekyokubiri emanyikiddwa nga tusuza myoyo ndaga ezigenda mu MK Majestic Plaza level eyokutana edduuka li namba 8 awo nno nga yensibuko ebina Uganda tulaba patu eyafirimu yaffe eno baabo kulimba jangu mayize n'enviiri nkugamba byakatale onziza mu birala naye nkubuulire kale n'emboozi bweto bwe yali akawungezi k'olwaleero nze muzeeyi wange mukambwe asooka mmalirize naawe ono ayagala kuddaka wanyana nga yeekyanga enviiri zamu tazisibye zimala ewaabwe waka bamuvuma mangu ye yeeyongeddeyo kale no oluvannyuma eyagambye enkoko gitwala ebiike simanye maamire alina gwagireetedde n'enkoko ekyatandikanga emimondo emisuzeewo ku kyoto ekyatandikanga ekintu kyonna ekyanguwa kaakati enkoko yiino njagala olabe bambi mukwano neyanziza ndeka gwe tonneebazawo otyo onoonya okutolosa abasibe b'abanna kati enkoko kasitangira esera mba nzirayo omanye abaana ab'obuwala abagezi nnyo ayinza okwefula ndiyagala kuddaka naye ng'aba alina kyagala oyogere ekiddako kati kumbe n'omulenzi ono ayagala nnyo okwogera ekiddako kati lwaki tetugize n'oba ng'omperekerako ewaka ekintu ekyo ne tuba ng'atembaako engeri gyenjize kuba kati naawe okiraba tugenda omulabe balinyala maama wange akulabiko olaba otya baabo ambi naawe togaana kati tugende kali naye eddakiika munayi tuyongeramu 5 omwana ono yeerabidde obukambwe bwa kitaawe
era omulenzi buli kyamugaa kino omwana kyagenda nakyo. Efirimu egenda maaso. Bannaffe nga boolekera. Seppi Kati kyalo kino kulwa busuulwa. ogenda okweregereza ate abalemererwa okukola ku kyalo batandise okwekwasa busuulwa. Oliva kirojja. Kati kye batandise okulabika ne bamanya ni busuulwa alabika mulogo. Ate busuulwa si mulogo ayiga obuyiza okuloga wabula omulogo oli we bayita bakungwa. Seppi tugenda kukola ki? Kati ng'onasooka mbuuza naye busuulwa tugenda mukolera ki okuba nti ne mu byalima yafunamu? Lwaki ffe buli we tulima si ffe abafuna? Mulumba Seppi yatuzaye. Ono yagamba ni banya tumulumbe bulumbi. Ye mulumba. Ja. Ono kwe kubalamusa. Atulamusaako kyatusanze tufudde. Gwe nyabo. Sooka olindeko. Nindako ekya Seppi ekya gundi busuulwa tujja kyongerako. Naye omukazi ono nga bw'omulaba talinamu wadde ettondo ly'amagezi erikola. Neebuuza bagamba nti omukazi okutegeera kwe kwa nnaku mbale mu wiiki ategeeramu ennaku meka. N'agamba naye mukazi gwe njagala otubuulire oba kunkulayo oyinamu ettondo ly'amagezi. Omukazi olinga omulina obuvunaanyizibwa nedda akaana k'abandi akato. Oyagala otya akaana ka busuulwa ggwe? Jjukira omukazi ono yayimirirako ne mutabani wa busuulwa. Mugezaako mubuulira omuteekateeka ayagala abe nga ayagala muwala we. Kali mu kaseera kano ono yalowooza nti omukazi ono ateeka okuba ayagala omuvubuka oyo. Naye ng'ekituufu si bwe kiri. Seppi njagala olabe. Kalibu Seppi nsobola kuba busuulwa. Nyamwerumbire. Nze ŋŋaanye. Nze nkayabuka sigenda wa busuulwa nze. Bw'oba otidde njija mulumba. Kaakati bannaffe baasalawo baagala balumbe busuulwa basooke bamubuuze lwaki abaloga. Oli yamugaa tetwandikikoze. Kaakati munange oluvannyuma bannaffe nga bagenda babaako omusiri gye babba emiwogo babaleetedde enkoko. Mulenzi ng'asooka agimaanya eri mu kibira baafuulayo waka. Obalengera ng'omuntu azaamulinnya akagere. Naye nga maama mu butuufu ye omutima gwe si mumativu. Omwana ono wayinza okubaawo omuntu yenna najja ng'amulinnya akagere tabwe eba tetujjidde. Tabwe eyinza otugwira mwana wange. Olaba otya? Siro njagala obeemu amagezi. Ate ebintu ebimu kwe kukugamba mwana gwe n'oba nga weefudde atawulira nampulira zibi. Okubeera omwegendereza. Lwaki ebintu bino bye mba mbikugamba towulira? Ekiyingirwamu abantu bajja kugoberera omwana bamulinnya akagere ng'aleeta enkoko n'emmere n'ebisigadde bamanye wa gy'abaalaga. Okimanyi egyo emigo bali tetugalamidde. Jeno gye n'amugoberera n'atu. Olwo si kwe kuliba okufa kwaffe. Bambi gye bali mu kwekweka. Omuntu ng'ali mu kwekweka oba olina okulayika ni weerabira ebikolwa eby'okwenyigira mu ki? Okwenyigira mu bantu abo balabika okuba nti bayinza okuleetera obuzibu ab'olukale. Nga sennasereko. Agamba sikisoboka. Ye Nansereko amwesiga bulungi nnyo. Era amanyi Nansereko talina ttabu yonna gy'ayinza kulekani amuleetera. Kati bamugamba amaaso olw'okulekani aguma. Tasobola. Efirimu egenda maaso. Nga abaana mwe mulinzisa. Saagala mwesiriwaze. Njagala mubeere nga mutegeera. Mazima ga Katonda mu. Omanyi omwana ayinza okulekani akola ekintu naye nga yeewagira. Ayinza okukola ekintu nga kyakwewagira. Ebyatutukako byonna mwabira. Naye omuntu eyatuusa ku nnenga nga kitamu afudde. N'atuwaayo. N'atulumiriza. Kale ebintu byonna ebyabeerawo byalabika okuba ni bizibu byereere. Ebizibu ebyajja oluvannyuma lwa taata abaana n'okulekani yafa. Ye muntu eyabawaayiriza nga be batemu. Yabawaayo nga be baatemula. Kale nno ebintu ebalina okulekani beegendereza nnyo. Waliwo yafa gye baava oli n'abalumiriza niye yakibe baakikoze. Kitaabwe engeri gye yafaamu bagamba okuba ni maama we oba mukyalo ono mukazi we be baakikola. Kale no maama abagamba balina okulekani beegendereza omuntu yenna asobola obbagwako ng'abamanyi n'atwala olugambo ku kyalo gye badduka nti eno gye beekweka. Enva ze nfumbe emmere. Kali ssebo kano kaakimanya nti
Maama byonna byagamba omulenzi tayinza biwulira olw'ensonga nti maama omulenzi omuwala oli amwagala omulenzi ono ayagala omuwala oli gwogeneza ebintu gwe nja okuba ekikoono ekyo mulamu owaawo araanisa omuyita mulamu banayite munduyisa nammwe mujja kugaza nkoko nkulu gwenja kukuba maama wuwo baabo kakati n'oluvannyuma nga tujja tudde wa muwala woono kagutunda kadi agenda okwetegereza nyina akomawo ayomba buyombi bamuli bubi bamuyombesa tabuki wange kyenkuddeko ng'amugamba mwana wange omanye ekintu ekinsanze anvumye nsanze ono omuyaye kagunywa n'anvuma maliddeko obuzibu nalyoka nangira nti nze nesiba kabali n'alyoka ŋŋamba nga bwe njagala kabali ate nkabali bulijjo mukwagaliza n'agamba nti akigambye atya ku kyalo kino kyonna n'agambye abantu balanisa okunjogerera ku kyalo kuno nga bwe neesiba kabali ate nze nemmanya kati ng'asooka mbuuza omanyi lwaki bamukusibako otambya gwogenda obiralaasi kirabika gwe bagamba ebintu ebyo abo batamiivu boboti kati ng'amugamba abatamiivu bonywesa omwenge era nze mbibagamba kati ng'omama asooka abuuza abatamiivu ebigambo babijjawa bw'oba si gwe bibabuulira abaana abo abatamiivu abo ebigambo ebyo babijjawa mama lwaki ebintu bino tobyesoyo kati nga maama omwana asooka amubuulira naye maama lwaki kabali tetumuvaako kabali ajja tuleetera ebizibu abantu abo batandise mukwagaza tekuli nvuuka mulungi nga kabali era maama ng'amugamba sola kuleka ni nkukkiriza ova kabali kubanga kabali yenvuumulo yakuno saide ku kibanja n'agamba okimanyi bulungi kabali kitaawe nga bw'alina ettaka erinene wano bw'ona omufumbiro okimanyi kitaawe bayinza okuwayo kayikako ettaka omwesibako kati ng'amugamba nkitegedde wamma waaki omwesibako aba ne banakugamba ndi omwagala oba mweyagala omusajja gwe omwesibyeko tusulamu n'enkoko ennyumba egenda tugwira maama ayagala bafune ku byobugagga yobala mulwala wayagala afumbirwe ku balina essente ebintu bino mu nnyumba basulamu n'enkoko n'ebidomola byawalagi ate mandula eyaka bw'oyisembeza okumpi n'ettadde oba eyinza okwokya omwana bino yawulira bimutamye ye mwana muwala nawe otunde walagi n'obwana bw'onaazaala butunde walagi agamba ni senga tetufune ku famire ezirimu omusayi ogw'omugagga tujja kwesanga ng'ekika kivunze nzaala ntunda walagi n'omwana gwenzadde atunde walagi naawe ababa balitunda nkwete kwegamba osanga famire egirira omuntu alwana ennyo famire eba yakugundi ya mwenge bwemba mwenge alwana ennyo n'atunda kitoko naye nga bambidde bwe batyo kaakati musajja mukulu bw'ava eri nga omukulu ono busuulwa mulunzi buli kimu ekyo kinyirira mwanyi ze zinyirira nengedde tulakita wali tulakita ayinamu tulakita zirima oziraba olaba zirima ne wezisula nzibu kati ono ng'asooka amutegeeza waliwo kyembadde nza okugamba nkweniki namugamba busuulu olina okwegendereza tabu kyate mukwano gwo omanyi nti nze ndi mukwano gwo siyinza kulikani mpulira ekintu kyonna aleese kyogera naye abantu nga bakukyaye busuulu abantu nga bakukyaye nnyo kati nga bankyayira kiyinza atayomba atavuma muntu nebeerera wange mu nnimiro yange gyensiiba sekandi ebyo tebikyantiisa kadi yagawe naye bamwogerako talina tabu nabyo aboogera boogere ebyo naaba abantu bakuno boogera era bwodda ku ebyo weekanga oviriddemu awo abantu abagala kyogamba baagala okukuba obubazi obalinze bajje yogerera amafuukule waayo bonna babyogerayogera dda ekyo tekinkawe nze ate kiŋŋaana kukola nze sikyalina yadde eddakiika emu yadde sekendi gyendeko empiteko njagala olabe tugobangobe gwe boddaawo ne weesitamako ne weetuulako ng'ekuleka ate wali wagamba kakati nno onsanze nva mubisozo naye ate ngenda kwanjala mu mmwanyi zange kale nno ekyo kituufu okukola kyekisinga nkukola naye munnaye agende enyanjale mu mmwanyi zange naye ekyalo ono yamugamba n'ekyalo kyegendereze ombuulidde bamanyi oli mulogo baagala kutta ebyo tebinkolera basiya
Ngaye nawe jo yasaba ndi mulogo ndi mulugamba gwe weekuŋŋaanyiza ne bali mujjemu ngaye ndi mulugundu gwe bibagamba wasikira nali nkulozeeko ettaka gwe bulijjo byogera simanyi bampaliwe nasikira sikire weolusikira nki gwe naye tosikire oba byakusikira n'ofuna nayefuna gw'osikira sikira sikire kwega abantu basooka ne bakusobera mbu ebintu bibanga ebitali byo byewasikira ekintu kye wasikira nga bakikuwadde kiyinza kityo obutaba kikyo mpola mpola kale nno munange oluvannyuma bannaffe baabano bali kuki enkooko kwata leeta kuzza akanako ekyejo mwama omwana oyo bannaye era wakwata mu nvaazo mwana wa buwala naye nno omwana gwe bakuliza mu nsiri olusu lwade lutyategerekeka butegerekesi ono ye kwe kwewuutira talina gafa isa emikono ebiri baabo twala eri baabo enkoko bagirya abantu basatu gulinga ogulabye ku ndaba ki manje obwonge bunzita ogulabe walaganya okum ya yakuba kanako mama yena kikuba muwo naye no family oba eritereera family oba eritereera teteri amanyi efirimu egenda maaso nagambye tulaba firimu yaffe tusuzamya ekitundu kyakubiri ate oneebaza oti MK Majestic Plaza level 5 edduuka linamba 8 omanyi alina sasula bamubanja kale no ng'agamba n'enkoko tugiridde naye maama eyagireese era munnange simanyi oba nsasudde gye yagijje mama lwaki oyampita abantu maama yali tategedde enkoko balya naye omusasuzi y'oli naye era nensasula kasita teeba embi kale anise mukyokooza lwaki onyagiri enkoko esigala nkoko oba ogiriiridde ku miwogo oba mimondo oba mayuuni mmere naye katende enkoko yeeba nkoko lwagala ngweko kwata abadde agisise ebyo ebyokookoonyo ebyo abadde agisise ye mangu naye gwe nja kuba gwe nno naawe olugezigezi lukususe oli gwokookonya eyayiyiza ekyamazima omulenzi ono balina okulabika ne bamwagala nnyo kubanga yayiyiza n'abayiyiriza efirimu yaffe egenda maaso tuddako ewa maama ali wano kati aba ali wano nga muwala we nansereka oyo naakomyewo ennaku zino atya ab'enku buli kaseera aba atya ab'enku emirimu takyala gikola emirimu emirala emitono takyagala gikola ayagala nnyo emirimu egyewala kiyaganye ddi ng'obadda mubuuzanga amatama nje walaze kali ng'asooka ambuuza gy'ava ono yamugaa lwaki oba ogenda mu nkuto yogera munno n'akuwerekerako nyomba owulire ebintu byokutambula ebyo n'ogenda kale tuganye oba okola mirimu naye tuba tulina okumanya mulimu kigwogenzeeko mbulamu yakukuba emizingonyo olayika ombulamu naye aliyo olayika ombulamu kwegamba ye buli kikyo ne bwe mba njogedde nga wajja nayogedde kaakano aba bali wano busulo yewe busulo ayita nyini naye amuyita bayimanya agazaaki kani ng'onaasooka mbuuza busula ki ky'omwagaza alogani atumejeko emirembe ku kyalo n'agamba ni bbaawo mulogo bawalekerawo obulogo era kyenjagala omanye yogerako ne bbaawo alekeraawo tulogaloga fewe tufa fe tubaganya okulima ebyaffe bye tulima tebibala ebya bbaawo bye bibala era mubala kunya walaki kani ng'onaasooka mbuuza nti amagezi agaliwa munaagajjawa ng'ebbala mukeerankeere bawo mulogo nedda bbaawo ye mulogo yatuloga oyanduga tambula ove wano ono ng'asooka amugobawo ko tukoye tumanyi ng'oba nzikirizaawo bbaawo atuloga gyemubalagide muloga ono ng'asooka asumulula enku kati kansooka enkiku tambula nokuba kikoyira omuggo
leka nkuba naye nga baawo mulogo baawo mulogo mutuloga gasiya muli balogo sebo kyamulangira obulogo newono nkuba muli balogo tusulanjala sire katonda wattu tutungireyo n'amalogo kamwe kakati n'ebintu si birungi etamiro baliroga ye taata aliko wa ala nse nno boogerera ekitali kirungi ekira bizibu byabwere engeri gye baboogereddemu si nungi munnange kati nga tuddako ewa mutabani wa Busuulu ali wanuka bali kanira ensi yonna ono ng'asooka amugamba naye lwaki ogenda oboggana bwenkanidde awo mwine omulogo kani ng'amugamba mbadde nina gye nvaako endi okukola ki gyovudde ngoze bagamba mulogo ne bakkuba kani ng'agamba mbadde nze okubagamba ni ku kyalo kuliko omulogo mulogo ono buli kanaku ewa bano wennyini emmere yaffe ne bamukuba mulogo yeya n'agaana ffe gy'otunoonya atulogera emmere n'agaana ekyalo kiriko omulogo bakkuba toyinza kwogera bya kisimu kani ng'agamba ndi ani mulogo mama era osinawo kukuba ono yamugamba nti gw'ogamba nti mulogo kitaawo ye mulogo taata mulogo buli kimu yabaza yalina tractor ennene yalina emisiri gyakyo egy'emimonde nandikukutte nenkukuba naga singa mbadde nze obadde ojja kuba embooko 20 bakuba ekitono azaalwa ekibya akiwongerera yambonye wataliiwo emyokuba akwatamuzeyo omukube nawe nkutwalira abadde ayagala kukuba Busuulwa kubaawo nadde naye muka Busuulwa yamukubye kati onoosobola okulekani okuba Busuulwa nga naye mukazi tosobola mukuba bwe kitaawo niyubira obulungi bwomu engeri gye mulimu muli balogo bennyini abawedde buli kirungi kyerira wammwe naga mwe muyina buli kimu lamwazi kino mwaki mwesigo tusimbye ku nsigo empya tukatufunye ebintu byaffe tutandise okufaananako obulungi uzumowooza simuya biki temwagala kimesigo kumugugeme ono yagamba mmwe temwagala bubeezi kukola sibo era obutayagala kukola kyekibaleetedde okulayikani ebintu byammwe si birungi takola ddi okufuna ssente mugaana okulayikani mukola emirimu gye muteekeddwa okukola mufune kasente kyeyiremere ku kyalo kigeja ate mwesiba kuffe abalina kye beekoledde ne mutuyita abalogo ngenda kukukuba kadi yamugamba ni byonna byogedde kwate kuba ogenda obassa ekyo ngenda kwamira genda oyasaamirira tuli balogo kaakati gwe kiki kyokozeewo ne bakuloga ne kigaana okudda engulu bakatwe bigambo byammwe ebyo mweyogezayogeza musajja omukulu n'olemu okola oli mu kuzunga buzunzi oza abantu balogo kirabe tungulewolaki ngenda kuba gwe nkutteku obonaddemu okutamira kadi ono yamulangira bulangizi nageetaba kyakubiri okuba omusajja omu tusuza emyoyo munange bwe tuva eyo nga tukwate kuba otuddako ewa muwala wa Busuulwa kadi nsuyete nno bassebo bulungi muli mutya noono n'afukamira ssebo ababuuze yafukamira kwe kubatunuulira tanayogera kigambo kyonna leero talinaako mwenge nkeni omulabye tufukamidde obabuuze naye n'afukamira akyalimu ekyekango bamukuba kiwoka ewa Busuulwa ziri ezikuba ente kiki lwaki ndeka abo abantu kye bankoze kibooko we bankubye empula n'ebikugunyu bikyazimbye bali bakuba Sipiriyano yagenze n'abavuma niwayi Sipiriyano twakoze pulogulamu waŋŋambye tugende tubalangire obulogo ate bwe twatuusa tugende tubagire tubalangire obulogo nodduka nondeka miggo obwomu era obedde bankuba bamanyi nti twalwe tubasola tuli babiri njenyigamu naye bankubye wandaze omutima ogw'ekiti era mwana gwe namulumbi nagambye omusajja yaŋŋambye gwe kennyini waŋŋambye bali balogone nga tubalumbe ne bankuba kata bansesetule boland socket siridda mukola pulani naawe tugende Sipiriyano bambi bamukalakase bali bakuba
bakuba ne bakubuuza tukwongere ng'oli muzannyo kakati munange oluvannyuma ovaawa kwate kuba okudda eno omaawo mukyala Ssentebe kati yafuuka wa kutambula buli kaseera fumba nakuddayo okera ozunga buzunzi wano ozunga buzunzi olinga kitengejja ku mazzi oli mbasajja bo okola gwakwenda ova eno ddeeri atambuleko buli kutambulako olomba ngenze mbasajja otambula n'akamo ate abakazi beekazi omugaana okutambula n'agamba ye maama mukazi bwe omuntu tatambulako ewaka simanyi ndi mukomera kakati otambula oba olagawa n'okutambula no nakweseba okutaliiko pulaani oluusi sikuba kulungi ng'omuntu buli kutambula ate banne basajja mwegendereza ojja kuwasa omukazi ng'atunulanga okubeyuka omulaba dajov kati ono ssebo yakoma leero n'amugaa tojja kuyingira wano tojja kumanyirira wange kati sooka oyogere gy'ova ndi ku muggayo wanda eyo gye nakulese gye nagaye genda obeere eyo nze ntuuke ewaka nyabo nga basibye ennyumba watambudde edde obeyusiza eri olengero eri amatama go kugambye kyukodde gy'ova wammwe saagala kumanyira oba ogenda amwegenda sijja kumanyirwa mukazi musiiwuufu ng'ate n'abanyirira gye bali kiki kati ongoba wano oganye oganye ogenda omekata kumbe womekata kiki wano olinawo ebintu kyogamba najja bwentu gasinako kali yamugamba ni obongo bakale mpa ebintu byange ngende wange simanyi towulira naga agenda omukazi wo kendeeta emboko ndabe gazaki kugambye dajov ate emboko kuba ate ezimu tazitya naye ezo ez'okuswanyula azitya kozi zonna era emboko naye azitiira ddala ezo emboko genda mbasajja bo sikyaya era mutaka yamugobera ddala obutaddamu kuleka ndyagala omwesemberezaako wano amaka efirimu yange fe egenda maaso kuona genda amaka goonoonyo okera kubayika n'owasa omukazi n'olowooza nti olina kyoleese omukazi n'atandika kuleeta buleesi mitambula atambula venadde nadde eri apaana kati bannaffe bakutte enkuba olekera bagenda baba bagenda mu kibira ne balengera mu walda yengera lwaki oyagala bba wange laba ettabbo ate nkugamba kugamba otunula leka laba olutalo kabali yaleese obuzibu kabali yaleese obuzibu kabali muwala wa mutunzi wa walagi abaguddeko leka netutaase muno leka tumutaase laba okwenyola laba okwenyola laba okwenyola laba okuyingira wulira ndoola temumanyira sanga kumanyira nja kusika obugoyegoye muno bwotunulira nga kamusambi sebo lyamusamba tojja kumanyira terunagwa olutalo lw'abakazi terugira lubeerako continuity terugwa banange amusunye ebbeera amuyuziza amusise eddookoni ayagala muko uno amuleza enkwawa tereeza oluba tereera firimu yino fedemo yino babano mukami ono omuwala akuba nja kujjirayo drunkard man style batamiivu bagutunda walagi bamutunda bananga atta omuntu nego batanno taweera nego batta taweera nze simanyirwa nja kasiya bano basigala batunula nti ono gwe bakube kanyama wuuno banange amwabiza amusabudde efirimu egenda maaso amukubye tugenda okudya no taata maama wololo wadagayo taata aliriddawa taata bamukubye mega ani amukubye meme yamukubye meme omwana wa Suzana mega amukubidde bakubye maguleta meme kyamukoze kati mega muwala w'ono kati bakuba magaleta meme yabadde amwabiza laba ekiri mu kibira omuwala ono ewaabwe bakambwe
Kyovula omwana obala nga yakuze ne boleeta poliisi n'oteekawo ensitale oba oli ku bibyo abajja kutambula ne sekutambula. Nawe nakunyonya gye twabula kyako. Ku kyalo tetuna gwe tunywa. Efirimu egenda maaso. Nza n'okusanga ku kyalo kuno bakuliko abalabe. Nga tujja tulaba ng'ekidiba kya bulabe akasana kabaakako enkuba n'etonnya n'ebisolo biyinza n'obbali ekiro. Twakimanyiira. Totwagimanyinga. Tufulume ekirya tugyatandikirako. Ku kyalo tetumanyiiko kisiina gwe mmanyi. Basiina jja tulina kubeera mu kibiira kyaffe tuguma. Edda osobola okujja ku kyalo n'osaba emirimu n'okola. Ekyalo si Kaakati omuwala ono kye yakola ekintu kimu eky'amagezi. N'amugamba munnange ekintu kyendaba wandibadde otandika okuyiiyaayo ng'omusajja. Omusajja omutuufu yenna kyateekeddwa okulekani akola. Kwe kulekani afuna omulimu. Munnange bino byonna byenkola okulekani nkuleetera enkuku naki. Ebintu bino biyinza obutabeera birungi oluvannyuma lwa byonna. Kwegamba n'ekikola kino eky'okumuleeteranga enkoko kirina obaako we kikoma. Ono ye ge magezi ge yakola ki ge yamuwa. Kyogamba mbuno Agenda abe ng'anoonya emirimu. Njagala olabe. Edduka yinza okunenya kidduka. Amugambye agenda alabika okuba ndi afuna emirimu kwanza. Nansereko Kaakano tugenda okuddako eno maama wa Nansereko si yuno. mama nze nkwawunyayita Nansereko zino essaawa omwana n'atambula. Kali Nansereko wakataliiwo. Zino essaawa ezituuka Nansereko abataliiwo aba alina walaze. Nakuluzza ndekayo munku nandekayo mbw alonda bisubi mu nnimiro simanyi oba gwe aba bimutumye. Njagala olabe. Ye olugendo simba kasooli. Ali amutuba okulonda ebisubi. Nze simanyi. Buli lunaku zino essaawa tabaawo. Ono ye yamaakinga essaawa mwatambulira. Bw'aba agenze wakusimanyi kugira atwala agenda okujja ebisubi. Bw'aba alina okukuŋŋaanya ebisubi mu nnimiro ati abanye enku. N'omwana ono okwetumanga emirimu gy'ewala. Ye n'ebisubi byennyini byagamba byajjayo aba abitwala wa. Ye byajjawo byebiriwa. Mwana ono ekyo ekintu omwana ono alayika alina kyabuzaabuza ki? Kwa nini kitu gani omwana ono amebuzabuzanga? Yona nabiteekawo ani abimutuma? Kali yabuza ebisubi by'omwana ono agamba atwala ebisubi aba abitwalira ani? Ani abimutuma mugaso ki ogw'ebisubi ebyo? Londa gyabiteeka. Ajja kumbula olwaleero gy'atwala ebisubi ebyo. Ajja kunnyonnyola wa gy'abijja na wa gy'abitwala kubanga ne gy'agamba gy'abyola mu nnimiro sina wenda bawa ebisubi biyooleddwa. Katuddako ew'akabali. Mama Nansereko abeera luddawo ebiseera ebyo. Kati Kuba atugamba abeera naawe. Kati ono ssebo kabali kye yakola ng'asooka asinkana mukwano gwa Nansereko. Baagala nnyo bamanye Nansereko kuba gy'abeera kuba ebiseera ebisinga bw'abula ewaka amanye okulimba mbw abazze wa bano. Kati omwala yenna bw'abeera agenze mu bala wanne abazadde tebawulira bubi oba kibadde kibayisizza bubi n'akamu. Kati kabali mwe muddeeyo ne maama wo ne taatawo ne kambatudde ne mwefumba mbunze. Wanyana watu mukazi watu atalina buzibu mbunze na Nansereko. Ono ye yamwegaanirawo. Kubanga taagala abe ng'avunaanibwa batuuke omwogerera mbu simanyi yakola ki yatawaanya Nansereko mbu yamwonoona. Wabula kabali efirimu egenda maaso. Kiki abakazi kye bakwagalamu ekyo kituuso kale ono kyava naye amukuba akaama n'amugaa naye abakazi nga beekuba kululu bannange mwana gw'olimu ki? Nze kabali ani yakulunga obwenkanidde awo? Beekuba n'okwekuba era beekuba. N'agamba abaana beekube kye bateekoze kwetulisa emmwa kye baakoze. Wala ggwe. Ani yakubye ani? Okitegeera nti meme yakubye Meega. Kali kumbe ontannaba kumanya kyabadde. Meme yakubye Meega owaani? Meega. Meme yasabudde, in fact yasabudde. Naye yasandabudde oli. Yasimbulirawo. Ate ye kabali agala nnyo Meega. Era omutima ogugwe
awula teguli ku side ya meme nga bano we bakyagala kibe. Egenda maaso. Akomawo alabiriza. Akomawo alabiriza. Alinga komando. Kyokka weewunye waka mu kudda maasi. Nasi. Obadde olingiza ki? Awa era ni yagala yogera gy'ova ani yakutumyeyo? obadde ki? Laba amatama. Ova. Era ng'omwana anaalimba bw'aba. Laba bw'atunwe. Nasi lekolaba okuze. Ona mwana gwo atandise okukyankalanya kyane. Mwana gwo owulira muli kati kiki weewulira ekyo ky'otandise okuleka otambula. Ndagambye ovudde mu bumala. Sikutumye. Lwaki otambula nga sinze nkutumye? Oba otambula ki? Nasi leko. Efirimu egenda maaso. Nkuyise emirundi emeka? Nasi leko singa onoosoma. Singa osoba ogenda kumenya. Maama yamunnyonnyola n'amugamba gwe funa olubuto eddakiika 2 olabe. Kwatula ebintu byonna Gezaako ofuna olubuto olabe bw'ogoba mu nje eno ebakugobamu. Ekidomola ogende ku luzzi. Ye nga maama amanya. Lwakuba taata tabaawo ewaka naye singa yakubye edda. Ate busuulwa akuba nga akuba evvuunike. Egenda maaso. Jagala olabe. Kakati munnange waliwo ajja asooba ayise manju. Ayagala kulaba ku Meega. Meega bamukubye ng'engoma lwakuba si yavudde maloboozi. Kati ono ali wano ayagala kuyita. Abaakubye baakubidde ono ate ono yakomawo. Simanyi oba ekyo Meega kyamusanyusa oba n'okusembera ano kikyasobola okuleka ni kimuyamba. Ono omusajja ato soko lindeko. Kamugeza akomyewo kuno. Kiki ekikubusibanga babatu babano sibe bano n'amatooke ga. Woya amape. N'amabyama. Gwe. Ogambye ki? Ono alengedde omugongo n'amanya Kabali yadduse. Omugongo gwa Kabali bagumanyi. Bannange. Kabali yakubiza ate wuno neerayo omugwenda ba. Musugo lwakyamalako emmere. Mubirabye. Olaye egino ekyo. Busuula mulogo. Kaakano ojjukira ono akimanyi busuula mulogo. Oba abadde atumye Kabali aleeta eddagala. Simbe wano. Saagala bintu ebyo kalira wootunula wennaawe tokyatunula ng'omuntu bamubya ate omuweru bawakuba omukazi omweru. Bamukuba bubi. Bwe bakuba omukazi omweru bamukuba bubi. Busuula nandogo Kamala. Efirimu egenda maaso. Kale okulya omwana wange. Muyingire mu nju. Nze kaatulabe luddaaki ebiggwera ne sinema. Busuula kyanjagaza. Ekyalo okutali mirembe. Kwe kuli empanana. Kwe kuli obulogo. Kwe kuli abasezi. Tugenda kukola tutya. Embeera eno mutaka tagitegeererako ddala. Era ng'ekyokukola kikyamulemedde ddala. Ye Busuula ngenda mukola nti. Njagala olabe. Twagala kumanya gye biggwera. Kaakati ono aba atambula nga talengera mutaka. Owa ayita buki. Badde noonya ku mirimu. Ajja anoonya emirimu ono. Jekiro omala yamuwa amagezi n'amugamba ndi wonoobaako kye weekoledde ky'olina okuleka ndi okola. Okulongoosa waka. Kwe kuleka ndi otandika okufuna emirimu ng'omusajja. Nandibadde nkukozesa. Sisobola kukozesa. Ayina emirimu gy'abadde ayagala okumuwa. Wabula musajja atu baamuloga bw'agamba Busuula omulogo ono kyamukoze. Si kyalina wadde ekikumi nze. Nandibadde nkwabulwamu wonna n'olima n'obanga awo nkolera emirimu n'oginkolera. Naye munange omulogo eyatuloga tatukkiriza kulabika nti tubaako engeri gye twetaaya. Obuwogo. Njagala olabe.
yamugamba simanyi watuufu wakukozesa. Kirira wane wa Busuulwa. Yamugamba n'ekyoba okola genda ewa Busuulwa. Engeri yatuloga ye yasigaza ettaka eddene era buli kimu ekyo yalima ebibye ne bikomawo. Kalifa abaasiraana munange siina wakukozesa. Ayagala abakozi abakola mu nnimiro ze ne mu faamu ze. Kirira ng'amulagirira. Naye naye bw'ataakuloge. Jebale ko sebo. Kale sebo. Nawe jebale. Kale sebo. Mbadde nsaba ko ndagira ko mukulu Busuulwa. Mukulu Busuulwa. Yesu ke tukyagenda maaso. Kaakati mwana mulenzi embeera ye bwetu bweri. Yalina ku mirimu. Era okusinziira bw'alagiriddwa nti ewa Busuulwa omulimu we gunaava kyova olaba afuba nga bw'asobola abe ng'ayiiya engeri gy'atuukamu ewa Busuulwa. Jembadde ndagewo. Kati ono yamugamba tofaayo. Bw'obanga wa Busuulwa gw'onoonya ekibi mbadde sikutegedde naye obanga onoonya mulimu tugende. Lwakuba twagala nnyo bagwiragwira ku kyalo kuno. Oyinza okuba oli muzzi wa misango ng'onoonya muntu wa kutemula. Kati ono yamukwana n'amwetika mpaka maka ga Busuulwa. Era bwe bagenda otuuka wano waliwo omukyalo wa Busuulwa y'ono. Kati ng'agamba nimbadde nzija nga mbadde nina gwe nzija okulaba wano kwe kusanga omwami ono n'agamba mbu ajja wa Busuulwa naye ng'akamuleete engeri gy'adde agenda tamanyiiyo. Mutaka ng'atandika okwennyonnyolako ajja atya okuba ni adde anoonya mwami Busuulwa. Kati kumbe ono azze anoonya Kabali. Kabali engeri gy'abadde taliiwo oli kwe kusitukirawo. Kakati ng'ono atandika okwennyonnyolako. Alina w'asanze omwami awe emabega gy'abadde. Era kwe kumunnyonnyola ekizibu kye nga bw'abadde nti abadde anoonya mulimu. Era yoli bw'aŋŋambye mbu talina mulimu naye aŋŋambye wano ew'omwami Busuulwa ono tegiggwawo. N'engeri oli gy'akyogeramu emirimu abo tegiggwawo. Abanga agamba nti bo baba banga abaamala kale olulimi olwo luba lukubi nnyo. Lwakuba abantu abamu tebamanyi nti ennimi lutonzi. N'agamba emirimu gyonna egiriwo bambi nnyamba asobola okulabikani nkola. Ekizibu kye musajja atukulabikani afuna ekyokukola. Nga ng'ono amugamba nti siwali buzibu. Ngenda kusooka ndabe engeri gye nkuyambamu. Omanye ebiseera ebisinga maama bw'abanga akkiriza ate yaba alina okwogererayo ewa taata. Kati maama ne waba akwatiddwa ku muntu ono ekisa tamanyi ngeri gy'ayinza kulekani akikolamu okumuyamba. Wabula taata amala kukkiriza kuba taata gwe guba omutweka. Kaakati nno Sepiriyano wuuno. Sepiriya kati wazzeemu okunywa omwenge. Chairman ng'amusanga ng'amugamba saabagaana okunywa omwenge. Sepiriya nakugamba ofe ku Sepiriya baali babaganya omwenge naye Sepiriya omwenge anywa gwa kumukumu. Kyalo era Chairman yagenda obuuza lwaki omwenge guno agulemeddeko. Sepiriya abuuza Chairman kati oguliyo mu mabaala we gutanywebwe omwenge ogwo guba tegukotoggeddwa. Chairman tonkuba kino ekituufu ayamba buyambi alinga ataasa abandi badde banywa abalala ye omwenge n'agunywa nga abalala tebannagunywa kati mbw abanga abataasa anywa n'agumalayo. Sepiriya bw'omusanga tagenda mu bbala omusanga gy'ava wuuyo omukazi alina ekitambo okukuba emigo kitegeeza kitambo ng'agenda maaso nga nnyonnyola ssentebe ekimunywesa omwenge kwerabira bizibu bye kuba aliwo abaamukubye. Engeri gye baamukubyemu baabadde bakubanga ekitambo kati mbalina ekitambo ewa Busuulwa. Okimanyi nti wala gyona akolanga peinikiira buli wonywa wala gye weerabira emigo gye bakubye. Oyagala kwonooneka nali kirima n'agamba nze nakolanga buli kimu kyonna Chairman kye walagira emisiri gya muwogo n'egya lumonde ne girina. Naye omusajja n'atandika otuloga ffe abalina emikono egibala ffenna ne tulabika okuba ni mmere yaffe yeekogga. Va ku mwenge. Ono yamugamba ni omwenge guleke nno Sepiriyano.
ekyo kyoliko okola kikyamu. Ngenda kukuba emiggo. N'agamba Sepiriano nja kugalamiza. Busuulwa ne mukazi we balogo. N'agamba ni wandibadde okuba bali abalogo busuulwa. N'omukyala gwa mbu yamubye nga alina ekitambo mu ngalo. Egyo emiggo gye yamubye mizibu nnyo. Etaga abantu abakozi. Sepiri ngenda kukuba emiggo. Efirimu egenda maaso. Kuba bali busuulwa ne mukazi we balogo. Ono yamugaa wandibadde okuba bali abalogo. Nze toddamu byakumpooninga wooninga. Kyalo kino maze kuya abalogo. N'eroziyo mulogo. Mutaka yeewuunya. Sepiriya. Kwe kutambula. Kati mutaka akyennyonnyolako. Bikawo byali birungi. Nga nnyonnyola buli kimbambi gye baava. Taata we yafa. Engeri gye yafaamu. Era twaddukayo buddusi. Ye yabajja ku kyalo ng'amaze okufa. Maama we nga awaayiriziddwa mbu yase taata we. Kitaffe okufa. Era nga bagamba maama ye yavaako okufa kwa kitaffe. Maama yakamula omubisi. Omanyi taataffe yalinga agala nnyo omubisi omusogolerero. Kati we yasogola omubisi yaguwanika erudda ku kibanyi. Taata atera agusange ng'amaze okunnyuka ku lubimbi. Sitwamanya ki ekyaddirira ne maama ku mukwano gwe yali alina ne taata tewaali nsonga lwaki yali amuteera obutwa mu by'okunywa. Kale no taata we yanywa ku mubisi yatandika kwenyoola. Kale nno ebyo byonna nga byogeddwa oluusi naawe kennyini oba toyagala kuleka nyutta omuntu kuba omuntu gw'oyagala tewaba nsonga lwaki omutta bwe muba nga muli mu ssanyu wakati nga muli mwenna. Ebintu ebyo ebyabaviira kuleka ne bava ku kyalo kwe kuwaayirizibwa okw'abatuusibwako. Era musajja wattu annyonnyola agamba olwaliro we baddukira nga tebamanyi watuufu wakudda. Omuntu waapaatiikibwako ekikulu eky'obutemu buli waagenda baba bamulaba ng'omutemu. Era batono abayinza okulika ne bamwaniriza. Kati n'olw'ensonga eyo baddukira mu nsiko gye babeera mu nsiko era beeyiiya bweyiiya. Naye mukwano gwe yamuwadde amagezi gw'atannayogera. Eyamugambye agenda abe ng'anoonya engeri gy'ayinza okuleka ne yafuna omulimu. Kuba omusajja yenna ayala nsimbi. Omusajja aba talina 10 kyonna. Aba tabalibwa nga musajja. Anti omusajja abalibwa nga musajja ng'asobola okwetika obuvunaanyizibwa bwe. Era agenda maaso buli kimu alaga beeyiiya bweyiiya. Tuba tuli wano nga nnyinimu akomyewo. Kati bw'akomawo baleka balese mu nnimiro. Namwe nsanze basudde. Agenda maaso omanyi abasogodde emimonde abamu mu kusogola emimonde bakanyuga nnyo. Waliwo obumonde buli obutini nnyo. Kati muzeeyi agenda otuuka lumuvubuka ali wano. Kulikayo mwami nvuddeyo. Kati kikyale mugenyi kyono. Omwami ono mukambwe kwe avubuka abali myaka egyo avubuka omanyi myaka egyo batawaanya nnyo abakyala abafumbo ekyo bula abuuza nga musirikale. Tomalayo. Ayagala bamuwa omulimu nedda. Ekyo nakikugamba. Ekyalo kino baatugamba dda tuli balogo. Abantu bonna be tuyambye ku kyalo kuno abafunye entandikwa okuva ku ffe ne batuyita abalogo okakasa kyo nno tatuyita omulogo nga tumaze omuwa omulimu. N'agamba nti ono si wa ku kyalo kino. Namunaye beetaaga obuyambi okusinziira emboozi gy'annyumiriza bambi. Alina ekizibu ekitenkanika yeetaaga abe ng'atunulwamu mu kizibu kye. Y'oviiridde okujja wano? Kati ekyalo kye bavaako babazaala Bulemanjovu. Mwava ne mujjako. Kati owewuunya ekintu nga kiremeddwa enjovu ng'omuntu mu kirozo gw'oba onookisobola. Kati abantu abava e Bulemanjovu baba firimu yiino mwajja mutya okubeeramu. Kati ng'amugamba bwe muba muli be Bulemanjovu kuno mwajjako mutya. Waliwo ekintu ky'oyinza okugamba ndi baatuwaayiriza ntutta omuntu nga mwamutta. Kakati mukuva eyo ng'atudde wa musajja mukulu yajja ne muwana we Margaret ajja anoonya Suzaana. Kati agenda omuyitaayita nga tamulaba. Kati kumbe Suzaana yali ava manju kunoga ddagala lyanaabako n'atunda walagi omungi. N'agamba
Agamba okimanyi Suzana mwajja ku kyalo kuno okutubonyabonya. Nsanyusa okulaba onsanyukira muki. Era toddamu gamba mbu simanyi osanyuse nnyo okundaba. Kala sente genda kujjanjaba. N'agamba ekindeese gwompe essente nzijanjabe omwana wange ngena kye baamukoze kino kye bayita okuwulubala. Omuntu okuba nga abulubadde. Tuwuliranga nako. Ekintu ke mwakoze sikirabanga. Suzana yingire njo kwate sente ozimpe. Ogenda kola otya toyina sente. Tunda akabalo mpe sente. Yamugamba sente zayagala kati. Njaba mwana wange. Nange mwirano asonyiwa. Nkusonyiwa ki? Mwade mwagala kumulya. Suzana. Oli kuki omwana agenda ku. Mwana bamubye nnyo. Abantu okutuuka okubani bamugye mu kkubiro. Jo mpe sente. Kati yamugamba nti ojja kumpa sente ngende zijanjawo omwana attu. Onyenya mutwe ng'embuzi etende enkuba. Ulina. Oganye okupa sente Suzana. Nganwa. Ni mukazi munaku sina $5. Ate kati Suzana. Nekyetinda alina okumanya ku nsonga zino. Mulina okumpa sente. Mulirwana munnange. $5 munnange. Kati nze nkole ntya? Mwade mwagala mulya ennyama. Simanyi mulya abantu. Suzana. Ngenze wakyetinda saawe. Mwana wange tu. Omwana bamukubye bubi. Sente. Kati yagamba mbu agenda bawaabira. Ewo omukulu atwala ekyalo. Singa banaba bwe batamuwa sente zijanjaba mwana. Mukazi wattu yagakaaba. Wali wenna sente talina abadde nga akola nnyo omwana waabe nga musanyufu. Kaakati omwana wuyo lengera kye baamukoze. Kaakati nokumba ono obwedda ali wali ebbali ng'awulira. Tonjogerera. Buli kimu obedde owulira abantu wano ebanvuma oli eyo otudde butuuzi. Omuwana gwe natendeka okweyisa ng'omwana kutandika okweyisa ng'abajaasi. Kati omwana omuwala oyinza otya okuba muno okumutuusa ku sseeri yonno lyaseka busesi. Naga mwana gwe ogenda kulekani okola ekisooka kyonna. Leeta sente tugende tujjanjaba omwana w'abandi wamukubye. Onsabye eki? Omulaawo atunula nga topi y'amagye. Ddamu ombuuze bye sente ondabe. Ddamu ombuulize bye sente. Gwe oba ojjanjaba omwana w'abandi. Kubanga byonna byonna gwe wabireeta. Owulidde? N'agamba gwe wabitandika. N'agamba waaki wasalawo ng'endembe nga ntandika okuba nga njagala kabali ate ng'okimanyi kabali alina omuwala gw'ayagala omulala. Buli woogenda ku musajja ng'aliko omukazi omulala omanye ebyokulwana bye biddako. Ne mwana gwange nali noonya bright future. Owulidde? Nayagala ofune omusajja alimu ku magezi. Kati lengera akubye omwana abandi emwa gyonna ogibotudde. Ono akuba. Kati ng'amugamba nti kyogamba oba onoonya bright future ginoonyeza mu basajja. Bright future eri mu basajja. Ng'amugamba nti kati omwana abandi gw'ogenda omujjanjaba. Nze kye nakoze kyabadde kyakkuba eky'okujjanjaba kikyo. Egenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka namba 8 nsibuko ebina Uganda. Mukazi wattu yawulira nga asobeddwa. Yenna ayambala nkutu alabika okuba ni atangaza obulamu. Naye lengera omwana kyamuleetedde. Ayambala nkutu omwana amuleetedde bizibu. Kakati ono ate tatandise okufuna ku kawunga. Okulya era naye simanyi oba bali mu ttale amanyi nti bayala. Kuba baliira ku ye. Ndirumye buliriza nyala nzenna. Alumye mu jjinja. Ambuza lwaki amenja sige wasoose wansi ng'ofumba. Musa. Baabo. Nabakwengera. Leero tobamuwadde ku mbisi. Mutakaagala nnyo omubisi ogwo. Era bw'aba tagufunye awulira bubi. Mbisi agwagalira ddala. Nvubuka. Ono ennyama asikanga eyaguze. Omulimu gwe baagumuwadde mutaka yamugamba omulimu ogufunye. Naaga atutya. Akirengedde kirina empisa. Wano empisa ze zikulembera. Era amugamba ni wano ewanka kitoba ng'olina empisa omulimu oba ojja kubeerawo. Empisa mwana anyagala abe n'empisa. Baana abalenzi bano saagala babe nga tebalina mpisa. Ayinza okusala n'atandika ate okukola emirimu gye simutumye.
sinzira ku yakunyonyodde kati ng'amugamba nti munnange mwami nga bwe nakugambye omwana ono embeera gy'alimu naye tebalina wadde aw'okusula kakati twale twagala omutima gube nga gumukakkana okubanga akola emirimu yandibadde akola naye tufube nnyo okulabika nga tumufunira w'abeera kubanga babeera mu ttale manyi okulira ku nsiko bano abawala bagambe balongoose kiri ekisenge musula enkoko kaakati waliwo ennyumba omwali musula enkoko era bagamba mbwe ennyumba eyo bagenda kuleka ni bagirongoosa abawala baba bakikolako bwe banaamala okulongoosa ennyumba eyo kabalimu abadda kati bano balina kudda eri mu nnyumba ya kabali kuba yeetongodde basobole okuleka ni babawa ekyanya tugende tubanone nabo era taata yagamba nti ne bano famire yawe balina okuleka ndi agijjayo ku nsiko asobole okuleka ndi akola emirimu nga akimanye wali ali bulungi abapakasi we batu bwe bajjanga oli ajja ne famire ye mulekanga mukozeyo n'ekijja ky'abapakaseeka kaakati tuddako eno ewali abaliira ku nsiko abaliira ku nsiko sibalina taabu kaakati no tuba tuli awo genda okwetegereza nga musajja mukulu ayingiddewo niba naye mwana gw'otagala oba oleero ovaawa malungi kati nga mama nga mugamba ni mama omanye waliwo eggulire eririwo tufunye tugenda okubeera ng'agamba nti tufunye n'ewaka wazimbye watandise okugira okubanga olimba mwanange watandise okunimbalimba kati mama yambuuza kimu ni wazimbyeyo ennyumba batuwaddewo okubeera naye agamba nagenze nga noonya omulimu ne batuwawo okubeera kati nga mugamba otandika otya okola ekintu bwe kityo onoonya emirimu otandika otya ogenda nolabika okuba ni onoonya emirimu ku kyalo ky'abandi ekyalo kuno si kwe tuva totandika bintu bya lugezigezi nkigamba kitandika kumpakanya kuva ina kigaana kimpakanya buwakanya gwatuleetera enkoko enzibe gwetoyogera omuwala amuwagira maama naye tugende eri wali emi ono ayagala ennyo emmere era kyova olaba oluba lulinga olulimu amambuluga ye ekikye kyakulya n'omutalo oguddako okimanyi singa omuntu omuwana abaako ekigambo kyayogera ebigambo omanye entambula yabyo ekigambo kiva ku mutala gumu ne kidda ku mutala omulala mpaka ku mitala mingi kati watyanga olugambo lutambudde mpaka ku mitala gye twadduka nti tuli sayidi eno mpuliriza kisinga okuwuliriza biboozi byo saagala lwaki toyina mpisa tugenda maaso tobeerakawo n'obugumiikiriza wetumiikiriza lwaki temulinda nze nembako kyenku eri muleke agende kale no maama yekyanga nnyo mwesiriwaza lwaki toba na bugumiikiriza mwana gwe lwaki mumalako emirembe ontamye gwana gwe gubulire kubba mmere nga bwe guleeta wano mama nze siri mubbi sibanga ku mmere wulira engeri maama gyagenda maaso n'omwana we mbu mubbi wa mmere kyokka wabba enkoko yasenenva aba yetabuki ono ngaafuuse ayambadde obukookolo wa intelligence tabuki bana abantu bakuba ku nsi kuno namugani ogenda kukitegeera laba ono bamukubye nakola kye bayita okuwulubala era tasobola kulabika ndi abikkula amatama kubanga gavimbulukufe kwekuli abasezi kwekuli abalogo nagaane tugenda kukola ki ekyalo kino ffe tulina abasezi tulina abalogo abakubi sina bakubi naye abaggunzi kuba kino kyebakoze omwana wange kyebayita okugunda kiwabalabi nagaako okirabe zinabalabe n'omwana gwe badde bamulidde yabeko maama kati ngonamuga katebe katonda watu balitajikire kumumwa mwana gwe badde bamulidde ono yalowooza ndi abasezi atandise okuwaayiriza ndi abakubye omwana badde bagala kumukuba kumutta kumulya kirabika olabe kyenagamba kati omuntu yadde atunula ng'omuntu abeera atya nga ettama liringa eririmu olupanga mukabusuula yabadde alidde omwana wange kunani mulogo Suzana ebigambo bitandise okukyuka mbu mukabusuula ono omwana yadde agala kumulya
ono nyekolera kabisa Sepiria nkubuulira kino Suzana asera misana omwana wange badde bamulidde misana ebigambo bikyukakyuka bwe bavaawo mbu Suzana bwe bavaawo nti mukaabusuulwa ewa Suzana kati abantu nusu nenkunkumula waliwo ekintu ekitali kituufu njagala olabe Suzana mushaji shakani kide wa Suzana lengere bamukubye amaaso bambi takyalina googera bulijjo si yatunulanga okuwanda bulijjo atunulanga agala owanda naye bamukubye kati atunulanga otulo bali bakuba uyo nkubulire ne bw'oba ogendeyo musiri ajatuuka ono kwe kide wa Suzana yagambe wa Suzana taliddayo kiri kafuuwe bw'abanga asera n'ayagala okulya abantu bwe batyo Suzana iwe siriddayo tugenda maaso omusajja mukulu agenda maaso alina okulikani yatandika emirimu kiddima ali ku bupakasi oba okiyita kyangu alikola nina lisuubira nti osobola okukola bwoti era mama agenda maaso yeebaza Katende laba twakuwadde nyumba nga tewasuzeeyo bano beebuuza lwaki omwana ono bamuwa ennyumba n'atuuka obutasulamu batya kiki ekiba kyamuganya okusulamu nabagambye bakumama yagambye atyaba kati ng'agamba nti muneyi nabadde ngambe maama jje tusule mu nju ne maama n'agaana maama atya abantu maama atya abantu efirimu egenda maaso kaakano yayita Nansereko naye agamba nisooka otwalire omukozi baafunye omukozi wano omupya situmanyi oba Nansereko yamulabyeko mwana mulenzi yagamba atugamba ayagala kumuwa mirimu yakola kati maama kwe kutandika okunyonyola Nansereko omukozi gwe balina kubanga yo obwedda tamanyi mukozi kigwe balina kati ng'amugamba nti munnange omwana yajja wano ng'asaaga ng'anoonya mulimu ne tumuwa omulimu era ali emmanga kitwali twakabyala amalagala kati mbadde njagala olabika okuba nti omutwalira ku mmere bannange twafunye ekikozi kiri kirima kiringa buludooza okuva ne bakisindise ku mulimu tekinaba wadde okwenyeenya okuva ku mulimu kirimanga tractor kale ekikozi kyabwe kiyinza obbafaako kuba newe ba tractor ogisaamu amafuta n'amugamba agende amutwalire emmere mangu kyokka nze saagala ebyo kwe kuyitawo agenda atwalira oli emmere kaakano omusajja mukulu aba agenda ng'abaako omukyala gwasanga ono kyava mbuzi oyo ekyalo tonna kifuluma kyalo kino batugambye ogenda Ssengu kati nga mugamba olugambo lwatambudde dda mbu ekyalo ogenda kivaako kwenzaaliddwa kati nze nve ku kyalo kye nazaaliddwako ekyalo kwenkulidde nkiveeko bwe ntyo ku kyalo kino kulw'okuba kuliko abalogo n'abasezi gundi kireka mmwe abamu ku batuloga kati oyinza otya okumbuuza ni ddi lwensenguka kulw'okuba mwawulidde mbu ngenda kusenguka yabadde ayogera mu bwogezi kukyalo kino yabadde ayogera mu bwogezi akanga awo mwana we firimu yiino mubeere ku kyalo kyaffe kino fe abakizaalibwako tukiveeko mwagala kungoba ebadde ki kebakubye omwana yagambye mbu ekyalo agenda kisenguka ng'akangakanga ayagala bamwegayirire konkiveeko sijja kivaako kumbe yabadde ali muzannyo kibeereko nagasola balekera kyalo kyaffe nnyini kyetukulaakulanyiza bakikulaakulanyiza abanga n'amakubo ga maini gatunulanga ppanya huyo yagenda ayomba kitegeeza abantu tebanjagalira ddala ku kyalo kuno embeera bwetyo bweri efirimu yaffe egenda maaso era twagala tumanye olutala gye biggwera ne sinema musajja mukulu ali eno
ali kumavunike. Ali kumavunike. Kakano tuba tuli awo. Ng'omwana w'obuwala ono tayingirawo n'akabaketi ajja alabe mukozi. Maama agenda okwetegereza lwe lulenzi ye yaluwadde amagezi ogenda okunoonya omulimu olulenzi lwagufunye waabwe kati yasemberanga n'okutya atidde kati bana nansire okola kiwa kikyobuuza kyotalaba kyenkole wamwe bupakasi gwe waŋŋamba ngenda onnoonya omulimu nze nali manyi nti gye ngufunyeyo ewammwe namuginoonyeza abandagiridde wa ukimanyi nti wano wewaffe tabwezze omanyi omuntu oyinza okubeera awo n'osembeza olumba oluli kutwala nga tomanyi tanamala akimanya era n'amugamba ekintu kino simanyi tugenda nakukikuuma tewali muntu n'omu alina kukimanya nti oba nkumanyi oba omumanyi naze sina bwenja kugamba baabo mama abadde angambye nkuleetere emmere nga gyamukwasa akamere n'amugamba teekaawo emmere ono alima takoowa oba engeri gy'aludde okulima ali ku foomu kubanga abadde akola kimu kyakulya nakuba ejjagala kwebaka nyokola ennyo tebangoba ku mulimu mulira omuyaye ekyokola ennyo kyekirina okubeerawo bayinza omugoberayo ku mulimu by'okusaaga namuganda emmere teekaawo nja kulya kale saamanya nti omusajja gwendiko alimanga tractor bannange ebintu byensinga byewuunyisa omuyaye omulimu bagumuwadde waffe musajja atwali bwayerula ekisiku bwakabala kati kumbe yakiraba kirimu omulamwa yakiraba kirimu omulamwa bano babano bali ku ffene leero gwe baguddeko ekyemisana kwegamba tebalinanga puroguramu ya mmere era nno tuba tuli awo ogenda okwetegereza mutakawo waliwo abantu abajja ono n'asumulula emisinde kava n'agifuna mugongo gwa maama laba bwatunula tuli babulabi kakati ogenda okwetegereza omusajja busuulwa yazze nagasi tulina buzibu temutweraliikira tulina tabu yonna era temugenda maaso nakolekani mututya mu ngeri emu oba endala naffe tuli bantu nga mmwe situlina buzibu bambi munange temutuloopa munange situlina buzibu abaana bange munange saagala kunkoba miggo gyakatale kozi gino giba gyakyalo kyebava batuula nagaa munange mutabani wammwe yazze waffe tusaba omulimu era mu kusooka asoose tunyonyola ebizibu byonna byagenda maaso n'okulikani bye muyitamu era bwe twagenze maaso ne kyogerako n'omukyala ne tugaa munange okuyamba kirambikibwa nnyo mu bitabo by'enzikiriza y'ensonga lwaki munnange tetwagadde muddemu kubeera mu kibira eno ono tayagala kugenda mu bantu bajja mulaba singa ab'emukyalo gy'ava balimanya nti alina gye yeekwese tabu eriba emujjidde efirimu egenda maaso mudde bali mu nyumba gyetabafunze ono katonda yagiravyeko kati ate tuli babiri singa tubadde babiri katonda watu nga bamwegayirira maama tokaaba laba oli gyeyekwesa ali mu nkwawa gye yafunye kava nawo omuwala era sayizi bweti ojja kugiraba emyaka mutemera migimu kati ono ng'amugamba nti wange ninayo omuwala akwenkana agamba kali akawala mubajja kuba beepena n'okwepena bombi kumbe oli musayizi y'okwepena yavaako manyi omuntu agenda atuuka stages akula ayiga okuzannya misinde kwepena kubuuka miguwa kati awo ne batandika okuvaawo kasi tebatandika otunula mu ndabirwamu abawala tebaddamu kwepena kwesiiga foundation n'okusiiga ebisige babagumya
ne bagamba bamwadduwa ku kyalo kyammwe nga tebabaagala wadde mwali mugendeddeko erinnya eribi eririko obutemu. Ffe waffe gye muzze tuli bantu balungi era tusobola okugenda maaso n'okulika nti tukwatagana era okulika ni mutwagala. N'olw'ensonga eyo temutya, muyiteewo, njagala olabe. Kwe kubayisaawo baboolekeze batandika okufuna obulamu obujja okwawukanako n'obwokubeera mu nsiko. Era busuula bamanyi mukambwe muntu mubi, weewuunya omuntu gwe boogerako nti mubi yabeera asinga obulungi. Tetujja kusukawo n'agamba zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka li namba 8 y'ensibuko ebina Uganda. Bifuluma buli lwa Monday n'olwokuna wabaawo ebipya. Era osobola okuba ku ssimu 0701 10 10 55 okumanya ebisingawo ku nfuluma y'ebina Uganda wali ku MK. Abankuumire.